Yes, mbandiza kadde kano mwasibye mutya muli mutya munamuna ba following Fad TV jidembe baza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kati waliwo amawulire agatambula okukwatagana ku mugole era ngo ne yafudde oluvannyuma lw'okubanga akola embaga omugole gwenjogerako mugole musajja si mukazi oyo omusajja golengera mu kifaananyi kiraga nti no bamuwadde obutwa era nti neyavumiridde mu kyakunywa. Poliisi bali mu kubanga bagenda maaso n'okubanga banoonyereza balabani ayinza okubanga yalunze musajja mukulu ono yamuwadde okubanga yasobodde okubanga amuwa akatwa. Sugwe gusoose okubanga abagole bafa mu ngeri bweti. Mwaka guno ndowooza nga gwakatandika mu mwezi gwa January waliwo omukyala era omugole omukyala yafa era ngono bagamba nti yali aweereddwa butwa. Ngenda kubasaba munjimpereka like video nate mu subscribing munyige kade mbagamba nti comment section weeriya oba kabuntira mu comment section ate osigale nga ogi following bali mu kubanga banoonyereza balabe omusajja ono ani ayinza okubanga yamulunze baani abo abeekoze ki abeekubaanye okulabika nga bakola ki okulabika nga bamulunga ku mukolo gw'embaga ku lunaku olw'embaga lwennyininyini. Akatwa kamuleezemu katono kakana nga kamukoze ki nga kamusaanyisaawo. Bemu ku ebitambatambula kadde kano ku social media kubanga ekyalo kyo kyaba kyawuniikiridde ekyalo oluvannyuma lw'okufa kw'omwami abasinga basitulowooza oba oliawo alumbiddwamu kimbe kumbe kabadde katwa nga ke kamunyoola. Omanyi obutwa bwa bika bingi eri obutwa oluusi oba okutta nga budamejinga sisitemu y'omubiri ne budamejinga ekibumba ne budamejinga amawuggwe ensigo bukudamejinga mpolampola n'eri omu nga buttirawo nga bukunyigirawo essaawa ng'oluba okkateekayo bwoti nga kaddukira ku sipiri nga kasaanyawo buli kimu. Anti ebiseera ebisinga oluusi obutwa omuntu oba obunyuddu oluusi businga kukola ki businga kutuukira nnyo ku mutima. Omutima tebaguzannyirako busooka ne bugusaanyawo tebalayo oluusi obutwa obumu kati bw'obuttirawo busookera ku mutima. Busookera ku mutima naye buno obutattirawo oluusi bukutampulampola budamejinga bitundu bya mubiri ne bubinafuya ensigo n'enafu oluusi n'erwala ne budamejinga ekibumba kugamba bwe butyo mpolampola naye buno obuttirawo oluusi busookera ku mutima ne buguleetera okubanga kola ki kugamba gusannyalala ne bugudistroyinga ne bugudamejinga essaawa eyo n'okalirawo n'ofa. Ate obutwa bwa bika bingi nnyo era oluusi ng'obuwunyirizaako obuwunyiriza kugamba naye olaba kirabika ono ye bamwedde mu kyakunywa ndowooza babaddewo ko n'obwokunywa babadde banywa nga bamaliza ndowooza oba okusala keeki. Obutwa obwokunywa obwo ndowooza mwabadde obutwa era bali mu kubanga banoonyereza ne ku mugole ono balabe omugole talina buzibu baani abo abeekubaanyi ani abadde mulabe we kuba essaawa zino poliisi yeetaaga beena kusooka kukola ki akolaka nga efuna gwabadde atakolagana naye yabakola ki yabaseeyaseewa kajojjojwa ebuuso gegamu ku mawulire aga trending nga ku site ezisinga akadde kano ku mukuto gwa Phoenix Bros. Stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyakabi bagita Fad TV Fad UG News KBTV Kosale RTV Uganda now muzi following temujja kubanga mugisamo nange ebitalo nnyo ku side eyo eby'omusajja mukulu ono mugole musajja bwatyo bwe yafudde naye nga munange bagambye ono katono wa mundi gwakubiri lwakuba oli yasooka okufa yali mukyala naye ono omusajja yafudde oli yasooka ali mukyala lwakuba oli okufa kwe kwantabula oba yakubibwa puleesha ze zaamukuba byantabula kubanga ye yatalanduka butalantusi n'agwa eri ekigo naye ono yase neyeenyoola mu lubuto kugamba nga bumunyoola kyavuddemu n'akala omulundi gumu naye oli yagwa omulundi gumu abasinga bagamba mbu yafa kibwatukira akale bwe byantabulira naye nga munaye kubaita okufa ebiseera ebisinga okufa kukusanga buli wamu woba okola ki buli wamu woba oli mwongere okuba nga mugyeekumirako n'okuba nga mugifollowinga updates mba nazo each and every single day. Abali mu Iraq abali e Qatar Saudi Arabia bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale
gwe nati nabakubanga osubscribinga ngenda kusaba subscribing onyige kale ojja kuba receiving ka notification bwe nteekayo video wano ku Faadi TV yuki mwangira okubanga mugiye kumirako munenge w'ebiti by'omugole bwe bityo ebyakomekerezeddwa bityo ebyagenze omukolo gwawedde bubi mikolo giba gyasamye giggwera mu maziga eyo yensi oluusi mutegeka kusanyuka mugakana nti biggweredde mu maziga nga mulimu kutya okutagambika kuba ekyalo kyonna kyaguddemu nabe bonna ab'ekyalo beewunyiza ekibuusewo nga tebabitegeera ensasage nga y'amaanyi obunkenke nga bw'amaanyi kwegamba muna ebyebyo naye nga bali mu kunoonyereza balabe ani ayinza okuba nga yafudde abantu bangi nnyo abazinga bakola emikolo oluusi abamu ne wayitawo olunaku lumu n'afa olumu n'afa bwolwo abamu ne bafa ekiro ekyo eky'embaga omukolo ne guggwa bulungi naye ne bugenda okera ku makya nga baafudde oba oluusi lyabamu oluusi abafa kwegamba embaga nga tennaba before embaga tennaba eri oluusi abafa after ng'embaga ewedde n'oluusi eri abafa before oluusi embaga tennaba nkuba oluusi yankya ne bagenda okera ku makya okweteekateeka okumukebera nga yafiiridde mbuliri oba oluusi n'afiira mu kabenje ndowooza n'omwaka ogwedde waliwo emmotoka era ey'abagole era yagwirwa emiti kakana abagole nga bafiiriddemu nkuba atonnyaga nnyingi emiti ne gigwa omuti gwagwa oba gwamenyeka gutya ga ebintu byokufa bitabula kuba omuti weetegereza enduli yagwo enduli yali nnene naye omuti gwe n'engeri gwamenyekamu ne gukuba emmotoka kakana nga bafiiriddemu kitalo nnyo bambi eky'omugole okubayita okufa bagita Faadi TV yuki subscribing mbagala nnyo mwera